Akabwatu nera ligia ninga kati views tunazijjawo mulera alidde ddaku da ate mbulu kubalo yalidde ddaku tira yasobodde kuddawo waliwo kyaliwa nga asiiba naye nze ndabanga atasiiba kubanga ye asiiba yeebase sirawutu kakati olwo aba asiibye oyo emisana ayingira buli linga yeebaka oyo asiibye oyo ayina sewo tambula anti kyekugamba kyekugamba yaba kati kandye alya ne yeebaka kakati kusaya futa kwe nasuka kusaya futa alina akulukuta ekirawo lagira kati ne yeebaka akikola atyo ate nali wala gweninda mpola mpola oli otya bangambye obadde mulwadde ojja kutere nkulaba osaze weight mu nnaku bbiri bambi kasita gubanga ndwawo nnyo lwala ewe ndwala ekyo kibi olina okwewangamu ennaku ez'okulwala ate n'okwekebeza olaba akawuka bw'okagwamu obugwi katabuka bw'okagwamu obugwi kagenda ne kakutiisa toliyo owayi webale kulwana n'obulwadde gudi danger naye gwe kimanyi nti omusujja era gwe gusinga okutta abantu mu Afirika. It's very funny kati nange wano ninamu naye lwakuba nkyagumye kubanga nedda waliwo olwowulira nga tebigasse naye n'oguma kati ate nkya n'okeera ng'oli solid nogayoza buko fatigue kumbe tomanyi nti ogenda okugwa eri okufenaganga olwa suna ben twagala kyapa mu ngalo tetwagala kintu kya kyonna era mwami Kamoga tukwebaza twabadde twagala ekintu eki kyapa mu ngalo tetwagala kutunyonyola tetwagala kutugamba ate simanyi ki twagala kintu eki kyapa mu ngalo kekyazze mwasizinze fire tetukulinaako buzibu abantu mugende mugulwe ettaka wa mwami Kamoga kyekyo abantu bate tubalagirira ali awo ku Entebbe Road bw'oba otuukawo opposite ne gundi ne roofings mwami Kamoga ali awo mugende muguleko ettaka liriri genuine ebyapa abikuweerawo era gundi suna beni ekikyakirina kyapa muki tewali kikulanga kulala mugende wa mwami Kamoga baguze ettaka naye luli bwotya nga tolagirira kyapa mu ngalo kyapa kyaffe kiruwa omanyi ebintu ebimu tugenze ne tubizanyiramu abantu banoonya ssente mu bulugubi oli watuukira okugamba nti kati kanfune ekyapa kasente aba ayise mu bingi lwaki abuzaabuzibwa ekyokubiri you are a consultant omanyi okugula ettaka kyangu nnyo ova wano n'ogamba bugambe nti babuloka babali bamanyi n'okukuba obupande ku miti no babuloka tutunda ettaka tutunda ennyumba tugenda ne ngamba naye nanguza ennyumba ono kampe muzigo ontegedde kakati bangi kitegeeza ki nti buli muntu asobola kuba kati Abannayuganda basinga kumpi babuloka weeyogerera ekintu aba akirina buli kimu aba akirina okitegedde kakati kyangu nnyo omuntu okufuna ettaka oba bintu ebifaanana bwe bityo mmotoka biki naye bw'asalawo n'ajja ewuwo nga consultant we do not want to expect those issues ngaazifu yagula ku street shigidde wateekeddwa okubaawo enjawulo wakati w'omuntu aguze wa consultant nga mwami Kamoga n'omuntu aguze ku free brokers ku street Shege chengeza kugamba kakumirizi street brokers ontegedde tuli wali ku muyembe tebalina na office banja ulunyo ne ba consultant omulimu gwe ki omulimu gwe kubeera gwoyinza n'ogenda n'ebirowoozo byo mu kitu ekyo njagala ettaka naye nga kuliko omwana wange muzukulu wange n'abaana ne mukazi wange girlfriend wange mupya gwe nafunye mbona njagala mbateekeko consultant n'akuzza ebbali n'akugamba naye olw'obulungi bwa ttaka lino twandibadde tukola ne bwe tuti oba kyoyagala tekisoboka kati gwe bageze mu ddwaliro gwe wagambye musawo nti nkubawa n'empiso emaze kunkebeta kati kyekino kya consultant naye senga bawulidde mu bubiina ogamba
n'ogamba weno kyaliwo n'omugamba ndeetera bupanadaawo mpuliramu ekintuntu oyinza n'ofiira mu nnyumba kubanga gw'ojjanjaba ekintu kyotakola ki kyotategeera kakati kyova olaba nti nze omusango nasigala ngutadde kwani weewaawo bano bagundi balina ebizibu bano Suna Beni yes bonna balina ebizibu Suna Beni very wrong guy gundi very wrong mwami kama very wrong bonna bakyamu abasatu naye omusango gusinga wewooli consultant because gwoli mukugu gwoli mukugu mu ttaka bano si bakugu gwoli mukugu kati lwaki ate oddira bano bafala babeere nga bebakutegeerera mbw ate baŋŋamba ate basayininga kati omuntu yera kasatandika ebyo ebintu byekisirusiru basayininga omanyi baali basayininga bakola signature yoweeri oba otandise okunsiriwaza I want you the consultant because omuntu asobola okusayininga olw'obutamanya oli tamanyi kigenda mu maaso abantu abamu tubatuma ne signature ku ssimu kubawo ekintu gisikaninge kyagenda oteekako takimanyi okyegekyengeeza kugamba kati gwe tosobola kuŋŋamba nti kubanga signature kweri amanyi abantu be babbye lwa signature bantu bababba lwa signature oli ogamba ti yasayininga ate oba yasayini abantu bangi bali mu kukomeramu ddala abakozi ba gavumenti omanyi gavumenti erina enkola yaayo omuntu asobola okuliya enguzi nga ate si yagiridde mu gavumenti omwo gavumenti enkola ya gavumenti ndala nnyo era kyovulaba nti abantu bangi olwokuba tebamanyi enkola ya gavumenti balwanyisa gavumenti bayombesa gavumenti bayombesa abantu President Museveni asobola okukuba emmotoka n'ogifuna omwaka ogujja ng'agikuwadde leero abali wali mu system ne bagamba president yes you gave him the car but he cannot access it we don't have it on our budget this year okyegedde gwe n'ojja no mawulire n'ogamba abasajja balina empisa embyabo kale omusajja omukazi oyo alina omutima omukambwe otera obbiwulira okyegedde gundi alina omutima omubi president yampaddeyo abakabini ne bagaana ogimpa president Museveni bwabanga takutte mu nsawo n'akuwa awo obubaasa bwabwe oba olina okuyita mu protocol kati protocol iyo tetunuulira president yayogedde abo bakugamba nti okusinziira ku gundi ebirabo bya president bye yagaba emubende bajja bifuna next year ogw'omunaana kati gwe kiri eri gwe okugumiikiriza oba okukaaba n'owoggana mu mawulire mwonna nti tebaakuwa twebaze nnyo Agiketti nnyo Agiketti nina ekiteeso Katonda senga akkiriza kusaba kwange mu kisiibo muno Allah akwate emyaka egi etaano agijjekka mu Agiketti akwate emyaka emirala egi agijje ku Suna Beni agiwani akwate emirala egi agijje ku Nambwayo nimpakiti Nambwayo yeetaaga emyaka nga olwokuba mukazi ye kati muggyeko ena Nambwayo ena emyaka 14 bagigatta myaka 14 bagiwe Ketti yakoze obuvunaanyizibwa bwennyini ffenna abantu bwe tulina okukola ku levo zaffe wakati nze sisobola kukubira mwami Kamoga tamanyi simumanyi okyegedde ne bwe tuba twogera asobola kuntegeera butegeezi nti oyo mwami Obote that's it okyegedde tetusobola kwogera in detail naye mwami Ketti yajjudde n'agamba wano waliwo ensobi katugirongoose kintu kyangu nnyo n'abatuuza nekiggwa oyo mukama amuwe nnyo omukisa abo be bantu betwetaga mu society tetwetaga ba MP bangi awo wabaddewo MP wabaddewo yadde kansala lwaki mubeera abasiru ne mulowooza akati oyo ne kansala w'oku kyalo ekyo ani asinga omugaso nti the idea is teweetaaga kusooka kulinda era ekyo kibayigirize teweetaaga kusooka kulinda kubeera w'amaanyi kyovula tumanyi okugamba wano abantu ebintu ebyokukola we are experts and very very informed and very very experienced n'ogamba omuntu n'akugamba oyo ayogera ng'ani kubanga ayagala obeereko katayito nze kansala gundi ogalabe n'embuzi ebyo byangu tubikoze ebyo byangu tubikoze nnaku ntono mujja kutandika okumpita dokita ate loza tetusoma tujja bitereeza mutandika obituyita naye kati ekyo si kyekikulu ekikulu kiri nti
mu butono bw'olina okuba ow'omugaso ne bw'oba osika capati ku kkubo ne bw'oba osika capati ku kkubo tolaba basiisi ba capati banno nga betta n'ogamba be bamanyi bamanyi zena bagamba balwana busa baba balwana amma oyagalayo yammeka eyo enkola mbi nnyo y'okulowooza nti biri tebikwatako kubanga ebyo bye bireetedde eggwanga okufaanana nga bwe lifaanana twalekerera Museveni n'ebintu bingi ne byonooneka ne twekwasa ye nti yayonoona eggwanga naye nga yayonoona tulaba ne tusirika bajjajjaffe kasa baleeta Museveni ne bagamba nti kasa Obote agenze ne Omini balina Omini ne Obote kati ffe tufuna ne ku mpeke y'otulo twebaka otulo tutambula paka ku makya teri atugambayo okyegedde abakazi ne bagamba nti Museveni ate atukoze ekintu ekirungi atujja ne mufumbiro kati ffe tuli ku mwanjo tamanya yali abatega nkolobe kusiriwala kati abaana bemuzaala beba bali ku street kubanga abakazi tebakyalabirira baana nabo babeera mu ofiisi omukazi abeerawo ng'agamba mbu naye anoonya mirimu kukola omukazi olabira n'omukazi yeetaaga okunoonya omusajja okufumbirwa ng'anoonya mulimu kukola musiru mubamanyiira nnyo kankubuulire tedi kibi ate nga kubeera na ssente ng'oli mukazi ate omanyiirwa nnyo ng'ozirinamu kugambye abakazi abaweebwa ekitiibwa be bakazi abali mu maka saabalina ssente bibiri byanjawulo ate nga ne mu maka osobola zifuniramu kubanga gwe bw'osabira kali gweoyinza ofuna miliyoni 15 mukazi wo n'abeera obubi nze ntera okugamba mukazi wange nsobola okubeera bilioneya n'obeera gwe ng'oli fala nsobola okubeera bilioneya gwe gwensooka n'okugula emmotoka ey'akabi nze bwe nvuga Mercedes Benz kirasa ate gwe kugulira ziri embi ezimalayo because njagala ayitewo bwatyo oyo ye mukoboto oyo naye wewe akagero k'Abaganda bagamba mbu adduka simanyi tabulwa kyakusuuza akugoba tabulwa kyakusuuza era twagenze okumaliriza ng'ettaka lya Gayazi lyagenze wa Nambwadi bino bintu biri nakugamba nti Suna Ben yakola ensobi ennene yayagala ebyakayiringito omukazi yabba mubbi bw'amaze okubba omukazi agenze ayingiridde ebyokugula ku buko tebagula ku buko yagula ku buko oli ayita ono kojja conflict of interest tosobola kugula ku buko oli musiru nze mukazi wange ewaabwe ne bwe baba ewaabwe bali kuwa buwi nga balimpeera ku mitwalo 3 eka sigigula Obote sigigula ezo sente ani osiweyo ng'alyoka atandika okwetalira ewa maama bwe mpite mmanyi kubanga mbu eri eka yange nze nani ekikuba Suna Ben kugula ku buko kyekimusumbuwa kyekyamusumbuye kati bamukutte Vagalanda bamukwata Vagalanda muwala waffe yagala mulekerera bulekerezi otugulemu ogende owasa abalala ne bamutega enkolobe alina ensobi tolowooza nti Suna Ben katonda nedda naye ensobi nene nnyo in fact is very much to blame because oli musajja omukazi omanyi abakazi obalaba abakazi ffe tubafuga nze mukazi wange senga mukwatira mu bwenzi nga sinnamukuba nenenya because you are to blame naawe obeera part of it ate yayitiddewo ogendayo ku mulimu maama olina okusuula enkesi bwe nvaawo ani addewo nti ono aleetaleeta amatooka ono simanyi gundi era nze mukazi talina bodaboda maani ndaba noono sikweraliikirira ndi sitede katani atwala ebintu ewaka bitya mbyetwalira bw'oba olina kyoyagala mbuulira nkireete bw'oba tolina kyeyagala funa bodaboda person
Nedda funa boda person sagala boda mani akubira ati akuchi anta nyangu yirisa ngosanga yavuga boda waliwo boda ya Brunei ya yero nawe genda ku stage ofune njosanga ku stage yolinya sikuwoza ati as long as alina ebisanyizo nzokoza yamanya abwalinya boda bwaba wakulinya boda agimanyi alwawo girinya ne lwagirinya amanyine ne gwalinya bwava afaanana boda ino kubanga etukula boda avuga boda tasobola kwayamba yambadde nigina tamuvuga tosobola kumvuga ngo yambadde nigina yadde mukazi wa abaana bange nigina yevuga kati you have no control go nyinto yeyagala kati ngo yagala anze go ovuga you have no goyinza kuvuga boda ngo limunembe nigina ngalwaje sivu my god era newunya polisi ya Uganda emotoka nga tuzivuga motoka is a different story. You have jukira wano amagulu gano galina control nene nnyo ku boda tosobola kuvuga boda ngoli mu sandals bobanga otegeera bulungi lwaki wewunya polisi ya Uganda okimanyi nti nno ayita ku muntu ambadde nigina ng'avuga pikipiki n'akwata element guno omutwe ogutuukira ku ttaka byonna oba omaze obbikola nga biweddeyo ono wanigina wadenja nnyo ono yasinga okukwatibwa golina nosinga okukwata gwoba osookerako Obote mutufuga bubi anti nkubuulidde mwe muli mu kusaagira mu Uganda nakugamba ekizibu kyatulina ndadde nalina gye nakyogedde ekya quality y'abantu omutindo gwaffe gwakka ng'eggwanga abantu balina omutindo guli wansi oyambala otya nigina n'ogenda mu kibuga Kampala capital city eddembe lyajja kati kyekyo kati ono kyali kye yabakola yabawa kye muyita emirembe naye yabasiriwaza busiriwaza ye nga tazijjiramu yabadde nawo ne mu kibuga yabadde mu ngatto ye nga tazijjiramu okyekesengeza kukulaga kakati olina okubeera omwana omugezi ate olina okuba omugezi nga bayibuli etugamba nti beera omugezi nga bwana bwa musota nokyegedde teri akayigiriza kubojja era kolugira kalabe bikola oba tebikola kakangamu mu buto bwako kakati ffe twawumula twateeka our brains to rest ne tuleka abantu batutegeerere kyova olaba nti oli asobola okuyimirira gyayimirira gweoyogera ngaani kubanga abantu balina that archaic kind of thinking nti oteekeddwa okubaako ky'obeera okwogera ku nsonga abantu bejjako obuvunaanyizibwa Obote gwolinga ndaga mbu ekyateesa Nambwayi ku kyapa kino ng'amaze okukuba ttooki bagamba omukulu ono agenda adduka abwaka yali abwaka ategeka kwanjulwa biki byonna ono ataddemu ku kutwanyitwe jjukira ye yatwala eno wakkojja alaba nga guba guyiise n'agamba nedda erinnya libeereko kojja namugamba tukole tuti kojja namugamba ate kirinako obuzibu jjukira kojja mulimu ka conflict of interest naye ayagala omwana we naye kyataamanya nti kitegeeza kinene eri bizinensi ye kitegeeza kinene eri bizinensi ye eteredde kati si kyangu nnyo naye kati alina okusala amagezi afune ba technical people ngaffe tumuyambeko business edde waggulu naye nga kikulemberwa ffe kikulemberwa suuna nga yakulembedde mu kuba obulango ikubuulidde teri kitasoboka wabadde okisuubira nti bayinza otuulako bonna mu office emu tewakirabye teri kitasoboka because money talks louder. I know why million yaga no problem that is another discussion fe twagala ki Ekyapa kumeza wali that's another discussion we should be discussing another day naye mwamukwata bubi bamubuuza kayiringu ng'ali wati alina okuvayo ne yeetonda asiriwalira eri tuna beni vayo wetondere mukazi wo wetondere maama w'omwana we akisisi mukazi wo maama w'omwana wo mwetondere kiri simple olwose n'oyogera ensonga eyo abantu kitukuba nnyo wemba nakuzaalamu omwana automatically oba ofuuse mukazi wange
era kyekiri kyeŋŋamba abaana abawala abato mufumbirwe abalenzi muwase ontegedde bw'obanga oli muto kale beera muto n'ebitundu ebyekikulu bwe biba bitandise okubeera nga bikola ebyabakulu then fumbirwa ate wetegereza ki then wetegereza tobikola ate olina lubuto kati wetegereza ki ng'olina olubuto ate nkugamba kati wetegereza ki ng'ofunye n'omwana kiki okyetegereza ebyo simanyi nze siri mukozi wa lugamba kyapa ku mmeeza wali tonyumya mboozi zo toleeta kasasirowo kyapa ku mmeeza yo yali etubbi nnyo nayo kalina naye yali etubbi ennyo kalina ebbika gwe yali azimbyeko kubanga sinazimba kalina eyo kutuuka mumeka ayinza kuba olukaga lukutu lukaga luyinza kuba luli awo jjukira kati yennyumba yesooka n'ababbi bangi ababbi ba seminti oba ozimba byonna obibala ogula busawo 10 bazimbisaako 6 oba musanvu obulala ne babutwala ne babuziika mu musenyu seminti aweddewo muzeeyi ate nga kamera yeeraga nti tewali yafulumiza kasawo ng'ali mu musenyu kati ebyo byonna losi watunulamu kyabugazaati olukaga lugenda abadde agenda akkirira kankuwaataani jjukira ennyumba oba ogizimba enzimba yayo eri fane tobalirira kuba nnyumba yo owaayo buwi teri akuwa lisiiti bw'oba osasula eyayoddewo ettaka omuwa buwiki 2 bw'oba osasula eyagize gundi nno yazeeka gundi n'akagira gundi naye baadde bubulako ba 8,000 osasula nsasule okitegedde you cannot even give a receipt waliwo bantu batono nnyo abasobola balira ennyumba nagamba nti nno yagendako $3,000,000 bw'oyogera $3,000,000 omanya wagenda waana waliwo 10 eryabulira awo ensonga zino onoonyereza nnyo ettaka lino lyani omutuufu liruwa ndooza lya mwami Kamoga bulijjo alinda ki no nedda bulijjo omuntu yenna ayagala okumaximizinga okuminimizinga costs amaximizinga profits era naawe kino kiyige ne bw'oba olina kunsasula leero ofubanga nnyo nonsasula nkya nkulumyemu si kunnumya naye senga ntuuka leeti tambula ogende siriiwo akubanja ayinza okufa ne zikola ebirala tebibadde byangu kikyengeza kukulaga nti bulijjo omuntu anoonya butya bw'ayinza okukola ki mu akawunti bakusomesa ku delayinga payment kyokka kye bakusomesa kyofuna nti obeeraawo ng'obanja ekitongole ne bajja ne bagamba nti wandiika gundi wandiika requisition omala ogiwandiika sooka ogire gundi tanateekako mukono naye nga sente we ziri awo zirengerako okitegedde ng'akawuntanti afuba okulaba nti sente zifuluma mu kitongole n'awayiriza ekitongole bwe kiri ekyavu n'awayiriza ekitongole n'awayiriza DMD n'awayiriza MD n'awayiriza gundi olulala n'obasangawo bonna bwebasangawo bonna naye bagenda n'ali ekyemisana waakiri era adireyinga payment ontegedde kakati mu mbeera eri bweti ono yabadde naye apimamu naye yageza okaka akaliro kangi ayinza okumala nga samona wenkubuuliza obubaka bwa Suna Beni bwe yatuma omukadde omukadde aleka yakubye na ssimu tiyasose kulinda akakutuuka layini yabadde nnene n'agamba Yesu Kristo layini ndaba nnene omwana wange naye waliwo bye bantumye n'amugajjangu kiki nkola kiki mwana Kamoga mutwala jjukirayo Katonda atulaba direct n'amugamba nti yoyo Kamoga
n'omwana w'oli n'omwana w'oli wali n'abamulwanira baabali abamulwanira nti yo bambi kanjogereko ne Ketti ajja kimala ekyo si nsonga nnene kyovula nti Ketti mubanjiza emyaka 10 kubana abantu abasatu bamuwe tosaba Katonda baba mwocheyo bwocha bamuwe ate bamwocha oli road naawe road bamwocha oli road naye nze nkwebaza mwami Ketti yeetaga kirabo because those are simple things ekyo kikulaga bulazi nti bintu bingi bitulemeredde ng'ababisobola bisolovinga weebali abapoliisi byabalemu ate kubanga poliisi yaffe teri serious already nakati bandibadde bali wa mwami Kamoga ekyo kyabaddewo let them investigate ebyapa ebirala walibayo bangi abayita mu kiseera ekizibu bwe kityo nga tebaagala kwogera oba nga tebamanyiddwa kufuna because issues ez'ekikula ekyo gye ziri kakati it is high time let them go and sort it out because police mulimu gwayo police ekkirizibwa okusonseka ennyindo yaayo mu kintu kyonna kubanga ekyo nga kimaze okujjawo remember kibadde mu society nga kiwoggana nnyo kireeta lot of chaos waliwo abawagizi ba Suna Beni abayinza osanga gundi bamukuba empi waliwo abalala bawagizi ba Suna Beni abadde basobola osanga mwami Kamoga ne bamutuusaako obulabe kati then police erina okiyingiramu nebuuza what happened ekyapa kino oli okuvaako mwakikoze mutya okugendako kyakolebwa kitya tuwe ku birala nabyo tubirabeko bigende ekibuli bitunulwemu kimu ku kimu wayinza okubaawo omulala alina keesi ya Suna Beni nga tamanyiddwa ate amawulire buli kimu ali awo bakazi bangi abatubba mweno bangi bayitirivu nnyo ababba abasajja bayitirivu nnyo mulimu gwabwe gwegwo waliwo n'abamu bagufulya ddala mulimu ogusasulwa nzaalaamu nnobe era nga ye kyakubala kiri eki lubuto olufuna nga atandika okwekyanga era kati ffe abamu abagenda mu nankani nekonomba ogimala ogikwata n'ogituga ogenda nayo mu nsawo gisibawo otyo omumwa nga tuva ku musango ogwo kankubuuza ekibuuzo eki kisembayo ngewagambye n'olagirira abantu wokuba ssente zo ogendayo ewa Kamoga nze nga nkolayo ki atunda ki bangamba mbu yazze mu masomero n'ettaka akyalirimu ogendayo ogamba nze ogamba ani Obote wofuna ssente zo ng'ononyagula ttaka ewa Kamoga ogendayo ngenda kuba yatunda ettaka erijje nowe amazima yatunda ettaka erijje nowe n'ekyapa jjo twakirabyeko kati kubanga that is it lwaki batogendayo lwaki togendayo ne mukazi wo ogenda ne mukazi wo ne bwe ngenda naye namugambye twayombye edda kwekyo twakyogeddeko ne tukkiriziganya ogenda bwomu namugambye ne bwe tuba tugenze babiri linnya lyange kamerawo ng'omujulizi nsayininge kuki ku kyapa kyo kyapa kyange bwe lwenfa gwe bivunanyizibwako anti bagala abajulizi awojulira kasa kifulumira mu linnya lyange okyegedde nze nakuwasa mu mateeka oli mukazi wange nkuvunanyizibwako ontegedde kitegeeza nkuvunanyizibwa my wife is the next of kin tali anyway close era namugabe tosobola kubeera ku kyapa tosobola kubeerako babiri oyina babwomu bwogu because when tubeerako babiri ate abaana kana abaana nabo tubaleete because bw'oteekako gwe n'omukyala kati muba mukikinzaawo twabaana ontegedde kati omukyala n'oba n'agenda mu makaago ewanga ate aba alinayo omugabo bulungi nnyo alinako erinnya kakati nga nziramuyo kafankunaayo